ebyo bo abazadde bye baagala wakati mu butasooka kutunuulira omwana oba ekyakyagala, omwana oba ekyakisobola, omwana oba ekyanakikola, omwana oba akikolera ye nga omuzadde ku lw'okumutya. Nabwe kityo twesanga nga abaana ebitundu ebiwera ddala 6 ku buli 100 okusinziira ku kunoonyerezebwa okwakolebwa ebitongole eby'amawanga ag'ebweru bakizuula nti abaana 6 ku buli 100 bye baasoma ate si bye bakola, si lwakuba nti emirimu gyabula, naye olw'okuba nti abasinga babisomera okubiwa bazadde baabwe, bwe batyo ne batasoma na mitima gyabwe kwewaayo, wabula nga bakola ekyo omuzadde kyayagala baleme okumunyiiza kubanga batya Katonda oba olyawo okubasalira omusango, kubanga kugamu ku mateeka Mungu ge yawa nti otyanga kitaawo ne nnyoko era mu mbeera y'emu obawanga ekitiibwa olwo ennaku ze ez'oku nsi zisobole okweyongera. Nabwe kityo nabo kye bakola kwe kubeera nga ate mu kusalawo careers oba bye bateekateeka okusoma ebinaabayamba mu maaso. Bw'abeera nga taata akalambidde nti nze njagala osome medicine oba osome busawo, takikaayanya. Bw'amugaa nti njagala obeere looya, takikaayanya. Kyova olaba ate bwe tumaliriza osanga dijje nga yasoma medical yandibadde mu malwaliro ng'alongoosa balwadde, ate bw'atyo nadda mu kulongoosa ebyuma nga bw'ateekayo track 1 track 2 track 3 n'akuba mix, ensonga ne zitambula mu mbeera eyo. Kale ne wabeerayo oli nga yasoma bya bulambuzi naye mu butuufu ng'ali wano yeeweerereza sports ku radio, munnange ensonga ne zitambula ng'obolyawo passion ye yali walala nnyo n'ey'omuzadde. Kale mu mbeera eyo okusinzira ku mubaka Andrew Florence agamba bonga ab'ebutalejja kino batandise okukitunuulira n'okuceekenneenya y'ensonga lwaki ebitundu bingi tebikulaakulanye, kubanga abaana abandikomyewo bikulaakulanya. Ajja n'akyawa ate bazadde be kye bamugamba okukola n'ekitundu kye bw'atyo n'akikyayiramu, nabwe kityo n'agenda n'abasinga olumaliriza diguri nga bazireeta maama, taata, jjajja, ssenga, diguri yo yiino njikuleetedde kati kanneeyongereyo. Naye ng'ensonga ezo zonna zikyatambula, West agambye nti ye bonga ab'ebutalejja bagenda kulanga enteekateeka eno esobola okutuukira ddala ku mbeera yonna. Abazadde bagenda kubanga ate boogera nabo si bo bokka, bagenda kweyongera ate n'okutuuza abaana n'okulaba nga butalejja etandika okufulumya abantu abaagala ebyo byennyini bye bakola. Ge gali ebutalejja omubaka Florence Andrew Nebanda gatuleetedde. So kale mu mbeera eyo ensonga ezo nazo bwe zikyatambula. Okyali ku 107.9 Mukasa Fred Kiwala Kiku, nze nkyaliwo ate kanneewungulemu katono male okulaba bino nga bwe bitambula, ate tukomewo tweyongereyo program. Bibadde bitya mu Palament? Kale smartphone ku bei rahisi, esimu empya kapyata ku kibanja mpola. Customer, nkuyambe ntya mukwano? Bambi mbadde njagalayo ka smartphone nga kakola bulungi ku internet nga ne kamera eri ku muzuuli. Obimanyi naawe. Ezo tulina nnyingi. Olina meka? Totya yogera nnyo. Tulina eza budget zonna. Mukama wange, ogula simu oba ogula lindaani? Weefunire smartphone empya tuku ku bbeeyi ensaamusaamu okutandikira ku siringi 1400 z'osasula buli lunaku. Mpolampola okumala ebbanga lya myezi 12 mirambirira. Buli simu ejjirako MB za 5 eza buli lunaku ku bwereere. Genda ku MTN Service Center oba ku dduuka lya M-Kopa weeroboze mu masimu gaffe aga Samsung n'aga Nokia agalina zikamera ennungi ddala n'ebirala ebisikiriza. Awo otandika okusasula mpolampola. MTN wamu ne M-Kopa. Weewala abafere. MTN ekukubira ku noti 3 emu noti kwokka. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Abange Prof
research bakutusako the great sundown ey'omusanvu takasete wolaba okubanga 27 November paka nga 3 December ye wiki namba ey'omukeekufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma nga tutendeka mu Equatorial Mall Hall rooftop jangwa ike ku bya tekinologiya ne science ennima ey'omulembe okugatako omutindo okutandikawo obukolero jangwa ike okukola amafuta ga diesel okuva mu buto okukola peleti alisibwa ebyennyanja okulima ebimuli bya night rose amatovu omwennyango okukamula butto mu kalitunsi okola ebizigo okuva mu miyembe okukola sabuni mu vvu okukola toilet papers n'ebirala sasa toz'okuba kyanga tutandika paka 12 ez'akawungezi gula tiketi ku mitwalo 10 ofunireko endokwa z'amatovu omwennyango ne night rose okubuukinga tiketi kuva ku noti 7 noti 3 152 obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente ntono ddala okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna nyiga star emu noti star 2 hash okugula banda endala eza ssente ntono eno promotion ya kiseera buseera MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Mama Naiga ndi mubweraliikirivu nawulidde nti gavumenti yagaddewo amasomero sinzaalika abaana abalala abazibu bazunga kuno mpaka kuli nange mpulira obuzibu senga basigalayo ku masomero naye tekisoboka. Mama nakawooya gwatamanyi nti omusomo oguteekebwa aba Pal FM ogwagunjuka gwakomye omwaka guno toddamu kweraliikirira omusomo gugenda kubeera ku Wakiso Muslim ate nga bagutegese mu nnaku zino ezibu ennyo eri abaana baffe ez'ebikujjuko okuva nga 24 omwezi ogwa Desemba mpaka nga 1 January omwaka ogujja 2023 kati nze kangende mpandiisa abange naawe ojje owandiise ababo ku mitwalo 15 gyokka buli mwana. Nange kaninde tata nakawooya mbimuyitiremu ekiro tulabe kye tusalawo. Kunjuka yetabamiruka w'abawumuze akutegekebwa rediyo y'enganzi 17 Pal FM ng'agendereddwamu okubangula abawumuze okubasobozesa okwenganga okusoomozebwa kw'omulembe guno anti abazadde bangi tetufuna budde kwogera n'abaana baffe kati ng'oyagala omwana wo abeere omu ku abo abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno jangu omuwandiise wano ku Pal FM n'emitwalo 15 gyokka ng'enteekateeka eno yakuyindira ku ssomero lya Wakiso Muslim nga yakukulungula wiiki emu okuva ng'ennaku z'omwezi 24 Desemba 2022 paka ng'ennaku z'omwezi 1 January 2023 ku mulamu ogugamba nti okuteekateeka omwana okumusobozesa okwenganga okusoomozebwa kw'omulembe guno abasomesa bangi ab'okubeerayo obukuli b'amashekh basenga bakansalas bannabitone kw'ossa n'abantu abatutuufu mu ggwanga nga bakuyamba omwana wo okuzuula ky'asobola okukola n'okumuluŋŋamya ku ngeri gy'ayinza okutuuka ku birooto bye. Wandiisa omwana wo leero mugunjuka 2022 wano ku Pal FM. Finance Trust Bank yeesowoddeyo okukutuusaako empeereza eri halal ng'oggulawo akawunti yo oba ya bizinensi yo mu ngeri ennuŋŋamu era ng'ekwatagana ennono wamu n'okuteeka ekitiibwa mu buyisiraamu ng'okoza trust halal osobola okutereka ensimbi zo kubanga enkola ya shariya tukyalireko olwaleero weeggulirewo akawunti yo. Finance Trust Bank, putting women first. Eri bakasitoma baffe bonna ebisigo bya Movet Hair Relaxer kati biri mu ndabika mpya omutindo gwegomo ebbeeyi emu n'enkuba yaffe emu eya no best empanguzi nga mugonvu ey'olususu ate nga agonza enviirizo nazikuma nga zinyirira era nga zisikiriza weefunire Movet no best Hair Relaxer omupya ng'omutindo gwegomo ku bbeeyi emu okuva mu maduuka gonna agakwetoolodde amaduuka g'ebizigo salon ate ne supermarket ezikuli okumpi osobola okutukubira ku namba yaffe ey'obwereere noti 8 noti Biri noti, Sato noti, emu Movet, okwekakasa kw'olunaku lwonna. Nga mwenna bwe mukimanyi MTN Kampala Marathon ekomyewo era nga ku mulundi guno tudduka ku lw'abaana babebi. Temunfuna bubi, sitegeeza buno bubebi obulya ssente, njogera ku mabujje gano.
Wegatte emisinde gya MTN Kampala Marathon eginaabawo nga 20/11/2022. Okwewandiisa nyiga star M6577 oba kozesa Momo app. Zonna ezinaavaamu zakozesebwa mu kuddaabiriza amalwaliro g'abakyala mu bitundu bino wammanga, Kawaala, Kisenyi, Kabongo mu Karamoja ne Kakyumbala mu Teso. Biwagiddwa Huawei, Stanbic, Momo, NBS Sport, New Vision, Renzori ne Uganda Athletics Federation. MTN elungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Zulafa Holdings Uganda Limited fetuzo okuwonya ennaku ey'okwereega n'abapangisa. Tukuwa sente zo ffe ne twesololeza abapangisa, tukuyambako kubanjiza amayumba ne tugasolooza sente zo n'ozifuna mu budde nga kwotadde n'oggula ennyumba z'abapangisa eri ggwe wenna azirina. Zulafa Holdings Uganda Limited tusangibwa ku kizimbe kya Segawa leve ey'okusatu okumpi n'olubiri lw'Emmengo. Tukubireko ku 0701 42 0753 ne 0701 asatu nkaga mwemu 29. Zulafa Holdings Uganda Limited tukubireko tukuyambe. Abantu b'Ekabojja, Kinaawa, Kikajjo, Kasenge, Kyengera n'ebitundu ebiriraanyeewo mufunye essomero erisambisa amagulu abiri. Etihad Islamic Nursery Primary School, essomero eriri ku musingi ogw'obusiraamu nga likwasa abayizi Kurani ey'ekitiibwa ku mwoyo kwennyini. Ku Etihad tulina staff 2 esomesa oluzungu n'eddiini. Essomero lino lya kisulo n'abava ebweru eri abalenzi n'abawala. Ku Etihad tulina standby generator, amazzi, emmere ennungi eri abayizi baffe. Kw'ogatta DSTV, ebyokuzanyisa by'abaana n'emmotoka ezibatambuza. Jjukira nti omuyizi ebikozesebwa bisangayo ku ssomero. Etihad tusangibwa Kyengera Kazinga okumpi n'Omuluka, oba kuba essimu noti 753 90 noti 2 kanjiddemu noti 753 90 noti 2. Okwewandiisa kugenda maaso ku Etihad Islamic Nursery Primary School Kyengera Kazinga mwinda Pearl of Africa FM ekula ly'ogwo omuntu wa bulijjo Mukasa Fred Kiwala kikunze nkyali okubeera nga nkutuusaako byonna bwe bitonga ebitambulira ddala okuvaako mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ku YouTube kwetuli osobola okutufuna ate ku YouTube channel yaffe Pearl FM News. Pearl FM News kobeera ogenda obeere ng'osobola okutufuna ku YouTube, naye nga ensonga zonna tukyagenda ddala mu maaso n'okutuusaako byonna bwe bitonga ebitambula nga tuvuddeko ate eyo ne tugenda ate ku mubaka owa Kampala Hon Shamim Malende. Munnamateeka era ng'ono y'omu ku bannamateeka ate ab'ekibiina ekya National Unity Platform ate era nga munnamateeka mu ggwanga wano erya Uganda. Shamim Malende olunaku olwajjo yagwiriddwamu ekirwadde ekitannaba kutegeerekeka bw'atyo, n'abeera mu mbeera enzibu ennyo era n'atwalibwa wali mu ddwaliro e Rubaga okubeera ng'ate obulamu bwe busobola okutaasibwa, wabula basobodde ogenda okumulabako okuli omubaka owa Kyaddondo East nga ye Hon Muwadda Nkunyingi ne bannakibiina abalala okuli kansala ow'e Rubaga Mubiru James ne bammembers abalala bangi basobodde okututegeeza nti nno Hon Shamim Malende bw'atyo alumizibwa mu lubuto, alumizibwa n'omubiri gwonna bw'atyo ng'ate munnange yeetaagira ddala essaala ey'amaanyi era nabwekityo bwe yatuusiddwa abasawo baagezezzaako okubeera ng'ate munnange balwana okulaba nga bataasa obulamu bwe n'okumujjanjaba era nga mu kiseera kino akyaliyo, wabula ku lw'ensonga nti oba oliawo twagala kuyingira nnyo mu private ate life ey'omulwadde. Ebirala byo kwegamba katugira tufunako ekyo kubanga bangi obwedda messages muziweereza tubulire ku mubaka wa Kampala Shamim. Tetugenda obaoliawo kubiyingiramu nnyo naye nga muyina okukimanya nti nno mu kiseera kino obaoliawo tali bulungi, kyali wali ku ddwaliro eri e Rubaga. Omubaka ono owa Kampala jjukira wiiki ewedde oluvannyuma lwa poliisi okutongoza ekikwekweto ekyo
ekyokufuuza n'okukwata abavuzi aba bodaboda abatalina bisaanyizo nga kuno kuliko zi element, kuliko reflector jackets, kuliko n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Omubaka ono ku lw'abantu be yavaayo bw'atyo n'agenda n'agula oboolyawo reflector jackets n'atandika akaweefube okulaba ng'ate nga omubaka adduukirira abantu be n'okubawa ku jackets zino kubanga bangi babadde bakwatibwa oboolyawo nga n'abalala oboolyawo ensonga ezibakwasa za bintu nga reflector jackets. Ne wakati mugenda maaso n'okugaba zino yakwatibwa ate poliisi n'ayimirizibwa n'atwalibwa ate wali eri ku poliisi okubeera ng'ate abitebya lwaki agendedde ddala maaso n'okugaba reflector jackets eri aba bodaboda ng'ate poliisi temukkiriza ate era nga poliisi tekyagadde olw'ensonga nti no etteeka poliisi lyeyina okugobererwa erya Public Order Management Act POMA nti omuntu yenna okuŋŋaanyayo ku bantu bonna abeera ayina okusooka okusaba olukusa eri poliisi. N'olwekyo enteekateeka eyo n'etambula bwetyo yo nga poliisi bwekitaputa wadde ng'abalala bagamba poliisi olina gitegeezaako n'ekuwa bukuumi mu mbeera eyo. So byonna entaputa oba oliawo erifunibwa mu biseera ebirijja mu maaso naye nga mu kiseera kino poliisi etaputa lwayo n'abalisoma bataputa lwabwe, naffe abalisoma tusoma mu ngeri ndala. So okutaputa ne kusigala eri oyo munnange akukozesezza mu kiseera ekyo, naye ng'embeera yo ekyatambula bw'etyo era bangi abakwatiddwa nga poliisi egamba balina okufuna olukusa olubaweereddwa IGP oba Inspector General of Police oba Ssenkulu owa poliisi. Kale yakwatibwako a week ewedde naye oluvannyuma n'ateebwa. Kati kyamugwiridde ku speed buli muntu oba oliawo akyagezaako okuzuulira ddala kiki, naye nga bwe nkugambye bingi sigenda biyingiramu, tukyalindirira tujja kuba tweyongera okugoberera enteekateeka zino ez'omubaka Shamim Malende ow'e Kampala. Naye nga bo ababaka ab'enjawulo ne bannayuganda ba foot soldiers ekibiina ekya National Unity Platform bangi bagenzeeyo okumulabako saako ne bakulembeze banne n'abantu ssekinnoomu mu kiseera kino. Obubaka bwasoose kuteekebwa oba bwateereddwayo ku mikutu gye emikwanira wala n'okusingira ddala Facebook, si Facebook yokka wabula n'emikutu emirala okuli Twitter nga bwateereddwayo admin we owa platforms oba aziddukanya n'alaga nti munnange omubaka yabadde mu mbeera mbi. Katulindirire tulabe ebirala, naye ebirala byo tujja kuba tweyongera okubimanya mu maaso keeyo. Baka Shamim Malende kibiina National Unity Platform ekimuluma oba oliawo tekinnaba kutegerekeka bulungi. Abaana n'abazzukulu mwenna Pal FM in an age of advanced technology. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo 17 Pal of Africa FM ekkula ly'oggwe omuntu wa bulijjo. Bwe tuvaako eyo ne tuukako ate ew'omubaka ate Betty Bakireke Nambooze. Betty Bakireke Nambooze mu kiseera kino ali mu kujjanjabibwa bw'atyo yafulumizza obubaka oluvannyuma lw'okubeera nti no over the weekend wabaddeyo ekivvulu ekya Eddie Kenzo ababaddeyo nga bagoberera enteekateeka eno abatambulira mu kkowa eryo, naye nga tetunnakituukako sooka olire kano. Gula sim card ya Manda Mobile ofune free MBs, free calls ne mobile money obwereere. Funa sim card leero ku dduuka lya Manda Mobile. Koleza
ne Manda Mobile. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Omukutu guno gukutuusibwako MTN Uganda. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. 17 Pearl of Africa FM ekula ly'oggwe muntu wa bulijjo nga bwe nkutegeezezza munnange kyabadde over the weekend. Kakati oluvannyuma lw'ekivulu kino okubeerayo Betty Bakireke Nambooze n'avaayo n'agamba nti enteekateeka zino bwe kibeera nga gavumenti ebadde evaayo n'okulemesa abantu okuŋŋaana wakati mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 ng'ate ku mulundi guno walabye abakuŋŋaanye nga waliyo n'abakungu aba gavumenti abagenzeeyo nabwe kityo nga yeebuuza nti n'enteekateeka ndala gavumenti gyeyina bwetyo okuvaayo nayo okukakasa abantu nti okuŋŋaana kuliko obulabe bonna era sinakindi n'ebisaawe ebirala ebinene bongeredde amaaso n'okukkiriza ne bannayuganda abalala nabo basobole okuŋŋaanya abantu ng'abo kubanga ne kino kyabaddemu abantu ab'enjawulo okuviira ddala ate mu Uganda yonna n'abayimbi ab'ebweru ne bakkirizibwa. Betty Bakireke Nambooze agamba n'abayimbi abalala bakkirizibwe nabo mu bifo byebimu baleeteko ne ku bayimbi ab'ebweru ng'ono ye bwe bamukkiriza ensonga zitambule ddala bulungi okwabaddeko n'abakungu aba gavumenti. Jjukira Ssaabaminisita ow'eggwanga ng'ono si mulala ye Robina Nabbanja, Right Honorable Robina Nabbanja, omubaka akiikira disitulikiti ey'e Kakumiro nga ye Ssaabaminisita w'eggwanga lino erya Uganda naye yakkiriziddwa sinakukkirizibwa y'omu ku baabaddeyo ng'abagenyi abakulu ku kivvulu kino era ne kireetawo ebyogerebwa bingi ti abalala lwaki bo tebabakkiriza nabo ne bajja ne banyumirwa enteekateeka eno. Kale mu mbeera eyo ensonga nayo bwetyo bwetambudde. Nambooze agamba nti kati mu kiseera kino balindiridde okulaba n'abalala nabo banaabakkiriza n'abalala banaagenda ddala mu maaso ye okuŋŋaanya abantu n'okubalemesa olw'ekirwadde ekya Ebola. Mu kiseera kineno wakyaliwo ensonga endala esobola okulemesa n'okukugira bannayuganda okuŋŋaana nga bakirabyeko nti ate wano waliwo be bakkiriza. Kale n'enteekateeka eyo nayo bwetyo bwekyali. Bwe tuvaako eyo ne tuyingira obukiiko obwa Palament obulwanirira oba obunoonyereza ku nsaasaanya y'ensimbi y'omusolo n'okusingira ddala aka Public Accounts Committee nga kano kakubirizibwa omubaka akiikira ekitundu ekyobuvanjuba obwa Busiro mugiyite Busiro East Medad Lubega Segona akalya amaggwa bwe katyo kali mu kunoonyereza ate ku nsimbi akatabalika kalambiriramu obuwumbi 16 oba 1.16 trillion nga zino sente zino zagendera oba waliwo billion nambirira eyagenda ddala ku ngeri ate gye bawaamu emirimu abakozi munnange saako n'emirimu egy'enjawulo egyakolebwa mu yunivasite ey'eggulu. Bwe tulaba nga ate akakiiko kano bwe kakizuula kineeno era mu kiseera kino nga kali mu kunoonyereza n'okulabira ddala enteekateeka eno yatambula etya. Tukimanyi bulungi nti nno Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti omukulu Muwanga Francis bw'asalawo ne ttiimu ye okufulumya alipoota zino eza buli mwaka gw'ebyensimbi kimukakatako okusinziira ku mateeka okujanja eri Palament. Olwo Palament neekola okunoonyereza okusembayo olwo gavumenti neeteekesa mu nkola naye ne gye buli eno okusinziira ku kakiiko aka Public Accounts Committee katandise okunoonyereza enteekateeka eno nga bw'etambula nga tukimanyi bulungi n'akakiiko aka Palament akavunaanyizibwa ku kusaasaanya kw'ensimbi y'omuwi w'omusolo naddala mu bitongole ebya gavumenti aka Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises COSASE nga nako katandikidde ddala okubeera nga kanoonyereza enteekateeka zineeno zennyini. Jjukira kano kakubirizibwa omubaka akiikirira ekitundu ekya Nakawa West mu Parliament nga si mulala
ate era nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform nga ye Honorable Joel Ssenyonyi bakyagenda ddala maaso n'okunoonyereza akakiiko kano katuulako ne bammembers abalala okuli Honorable Muwadda Nkunnyingi mubaka wa Kyaddondo East, okuli omubaka Mpindi Bumaali akiikirira abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Akelo Lucy naye gyali eno kaakati mu mbeera eno katandise n'eddimu ery'okunoonyereza enkola ey'emirimu ey'ekitongole ekya Uganda National Roads Authority butya bwe bakozeemu emirimu. Enguudo lwaki ezimu ziteekebwa ate ku lukalala lweze zigenda okukolebwa ne kitwala emyaka 5 ng'oluguudo terukolebwanga nga bwe kyamaze dda n'okuyisibwa disitulikiti y'e Wakiso nga bakwataganye ne Kampala bakansala ab'e Wakiso ne tutegeeragana kanso yaffe n'oludda olw'ebyekikugu ne disitulikiti eya Kampala oba Kampala Capital City Authority nga tuyita mu nteekateeka eyo eya Greater Kampala Metropolitan Physical Planning okubeera nga ate oluguudo oluviira ddala Empererwe ne lukwata bwe lutyo Nammere Kiteezi ne luyitiramu ddala ne lugendera ddala ate ne lutuukawo Ekitagobwa ne luyitawo ne lugenda Ejjokolera ne luvaawo Ejjokolera ne lutuukira ddala mu Kiti nga luyina okutandika okukolebwa omwezi ogujja ogwa Desemba. Kaakati oluguudo olwo ne bajja ne bapima n'emyala gye ginayita ne designs ne zikubibwa ne tulinda olubadde luyina okutandika Desemba ne tuyingira 2023 ne tuyingira 2024 ne tuyingira 2025 ate nga ne sente zabeera dda appropriated, yet money was appropriated and it was even sent out, but you wonder it takes some years before that road kickstarts, which leaves many wondering as to what happens after money has been released to work on those projects. Era mu mbeera eyo y'ensonga lwaki akakiiko akakosase ko katandise dda okunoonyereza ensonga zineeno ziva ku ki, ensonga zino lwaki kiki ekizireetawo. nabwe kityo mu mbeera ojjukira akakiiko kano aka Parliamentary Committee on Commission Statutory Authorities and State Enterprises kayite kosase oba akakiiko akalondoola ensaasanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo mu bitongole ebya gavumenti kakamaliriza okukola okunoonyereza ku mivuyo bwe gityo ejetobeka mu kitongole kyaffe ekivunaanyizibwa ku by'ennyonyi ekya Civil Aviation Authority gye twakizuulira nti no omukyala Bamuturaki asasulibwa ddala bukadde ne ba directors ku mulimu gw'ataasabako nti agwagala wabula ne bamuyita gwe jangu wano Kiku Kiku olagawa badde ngende eno ku paalo kukola emirimu gy'abakama bange okakasa Kiku jindagawa n'emirimu njagala kugikola soko je osobola okulembera ekitongole kino ate nali nkikulembedde gwe tuulaawo tugukuwadde ne ate sinnakolako ku interview nkugambye omulimu ngukuwadde ngenda kuwa $5,000,000 obeera nga alonze ekyapa mmanyago 107.9 katonyeze mwenda Pearl of Africa FM ekula lyogwe omuntu wa bulijjo tuli ku YouTube channel yaffe eri Pearl FM News kwe tuli mbebaza abaliko Kakande Ismail ogambye tuli bumu bro. Okay, Kakande Ismail Ahmed Sekabira agambye kuendi streaming live from Dubai. Abe Dubai bandabire bagambe Kiku abatumidde. So kale mu mbeera eyo nga tweyongereddeyo ddala tulaba nga ate akakiiko kano aka Public Accounts Committee n'akakiiko akakosase Parliamentary Committee on Commission Statutory Authorities and State Enterprises kakoze alipota alipota eyakoleddwa bagamba ntino banoonyereze ku ssente n'engeri emirimu gye gyagabibwa mu kitongole kya Civil Aviation Authority abamu batandisa ate kaweefube ntino
alipoota eno yaweereddwa bannamawulire nga tennasoma ate ku fulo oba tennasomebwa ku fulo eya Palament, era twalabye speaker owa Palament omukyala Anita Among Anet ng'agamba banoonyereze ku nsonga eyo, naye ekikulu singa osoma ingredients singa osoma resolutions oba recommendations eziri mu alipoota eno nkakali nnyo, naye katulindirire tulabe ensonga zino nga bwe zitambula. Uganda National Roads Authority week gye twasoose okugikavalinga, gye baasoose twalabye nga contracts munnange ziweebwa companies ez'enjawulo nga n'abantu abaweebwa contract zino tebayise mu mateeka, etteeka erya PPDA, Public Procurement and Disposal of Assets PPDA, tebaligoberedde n'obuwayiro obulirimu nti oyina omulimu bwe gulangibwa oyina okujja n'osaba n'oleeta ebyo bye bakwetaaza ne bakusunsula ne bakutimba ne bakwekenneenya n'owaayo byonna byonna bye beetaaga, kaakati n'ovuganya n'abalala n'ofuna omulimu PPDA, Public Procurement and Disposal of Assets. Bwetyo bwerabika bweraga ensonga zino zonna nga bwe zirina okwatibwamu, naye bangi baafunanga contracts zino nga tebayise mu nteekateeka eyo. Kyova olaba enguudo gadibengalye, enguudo zijjudde ebiraka. Oli ajja n'afuna contract n'agenda n'agula ebitaka bye ebya maramu bw'atyo n'ayiwamu n'atabulayo ka kolansi n'olusenyusenyu n'ayiwako kungulu enkuba olutonya ekiro kimu, obunnya ne bukoma mu nguudo nga sente zo zagenda dda. Gwe jangu oyiteko waneeno ku Apollo Kagwa Road, gitandikirawo ebwayise awo ku Northern ebwayise, yambuka ogendere ddala oyite ku bitaala awo. Ebitaala bw'obimalako ebyo bw'oti okkiriraawo oleke ekyambuka ku Mountitech, gwe weeyongereyo ojje eno nga ku Beekeri, ojja kulaba kye nkugamba. Kiikira ddala, tandika Rashid Kamisi weetooloole ku ka roundabout okiikemu okwate Martin Road. Buli mwaka bakola ebinnya ebyo, yitamu kati ojja kumbuulira. Kaakati abasinga contracts zino ebitongole bya gavumenti bizigaba nga byekwese mu kye bayita presidential directive. Yes, nga byekwese mu presidential directive. We understand that Article 99 of the Constitution it vests some of the powers under the presidency. And it is observed under Article 99 of the Constitution that the president is the fountain of honor. Chekitikiro chekitiibwa. Ekiri wano. Kaakati abasinga bagamba ate oba president yandagira. Yes, president asobola okulagira, naye akakiiko akakosase kagamba ayina kulagira ng'ayita mu mateeka. You're only supposed to implement lawful decisions from the person of the president. Bebaza mwenna abali ku YouTube abatugoberera. Tone Kasuda ogambye I'm live from Masindi, thanks. Okay, Pal FM News kwosinziira okugoberera bino. Tugende ku ssente ezeewolebwa. Palament okuvaayo n'enteekateeka y'okubeera nga bagezaako okulemesa ssente bwe zityo gavumenti zeeyagala okwewola akatabalika kalambiramu obuwumbi 1.7 trillions. Munnange jjukira ssente ezo ezaali zeewolebwa ekyenjawulo nti nno kwaliko ssente ku ezo ebitundu 10 ku buli 100 zaali zirina kugenda mu nkola eya insuwa. Mwenna abavuddengayo nga mwewola ku ssente mukimanyi nti
kati nno insuwa tetera kusukka nnyo ebitundu 3 ku buli 100 kale fine nze seewola ebyokwewola ebyo sibigenderako ddala naye ate ngoberera nnyo enteeka zineeno kubeerako insuwa katugeze ebitundu 2 ku buli 100 1 ku buli 100 3 ku buli 100 tebitera kusukka bitundu nga 3 ku buli 100 naye ate ffe ssente ze twali twewola nga Uganda munnange zigendagendako insuwa ebitundu 10 ku buli 100 ne bannange ekiri wano nkale kakati nga mu mbeera eyo era gavumenti yagakwewolayo ssente akatabalika akalala akalambirira 1.9 trillion ate zino baagala zeewola wenna azirina gavumenti esobola okuzikozesa mu mbeera eyo. Kakati ekibuuzo ekiriwo, omukulu musinguzi owa Uganda Revenue Authority mu first quarter eya July, August, September yakamala okututegeeza nti ssente ze baakolektinze baasusse ne mwezo ze baali basuubira ne bakola amagoba ga buwumbi 200 n'okwambuka. Kakati twebuuza ate bwegebeera gavumenti ekisoloozezaamu omusolo oguyita ne muwogo gwe yali esuubiramu eyo kwota. Kakati ate okwewola kuneeno okuli okwa speed kuvaawa. Bangi babadde beebuuza ebibuuzo bino naye nga byonna tweyongera bigoberera. Genda ku Pal FM News subscribing nga tugoberere ensonga kwetuli ku YouTube channel yaffe byonna ojja kubanga obimanya. Kakati nno munnange okusinziira ku Shadow Minister for Finance oba Minister bwatyo owekisiikiriza avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi nga embaka akiikira district ey'e Butambala Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi yavuddeyo n'agamba ssente weeziri naye bazikozesezza mu bintu ebitagatta ku ggwanga. Engeri gavumenti gye spendinga mu ssente erekawo ebibuuzo bingi nga tebiina ansa. Naye ng'okwata otya ssente zwa ddala obuwumbi obwerako n'oziwa omugagga Sudiiri alongoose ebizimbe bye, n'okwata ssente endala nazo ne zigenda mu bintu ebitambula bwe bityo, ate n'okomawo njagala kwewola. Ye Shadow Minister for Finance. Kakati ye Minister Matiya Kasaija bwe yabadde mu Finance Committee ng'agabana essente tuzeetaaga ne Minister Henry Musaasizi Committee ya National Economy, ate yo balina ssente endala ze bazze ne basaba ku Friday twabadde mu Palament n'abaddeyo baagala ssente okuyambako okuboostinga enkola eya internet okutambuzibwa eggwanga. Na bwe kityo tugenda kubeera nga ate ensonga eyo nayo tugigoberera. Baagala ssente eno Palament y'eggwanga. Kizibu nnyo okutuuza entuulo eziwerako ng'ekyokwewola tekizze. Si Palament y'ebikola, Palament yeeyisa, kubanga yo government executive ejja n'esaba. Kale mwebale nnyo. Mbebaza mwenna abali ku YouTube channel yaffe Pal FM News. Shira ogamba otya Shira? Gambye Chicago Day so mukulu kikuwe bale kuweereza. Shira Kalega onkutumiddeko bandabira abali eyo mu Chicago gy'oli. Shira ntumiddeko maama Shira wekawanda Hajati gye baleko emirimu. Mu ngeri y'emu Kakande Ismail naye asinzidde ku YouTube channel yaffe Pal FM News n'agamba, yenze Ismail Ekyebando nsaba kubuuza ekkubo ly'omu Kiteezi liyisa abanene ebinnya ddala tebabiraba.
twalirwanako nga disitulikiti y'e Wakiso yenteekateeka gye nkugambye twakwataganidde wamu ne KCCA mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Physical Planning okubeera nga liyiibwa Collins Tamak era liyina kutandika mwezi gujja Desemba bwe linaalwawo njanga kukomawo mbategeeze ife bannamawulire ate abakulembeze bammwe twaga tujja ddiremerako paka ne Judy Bukenyo wa Radio 1 fenna tuli okwo ne Tiaba Abubeka naye ali awo mukatadde kati tebaawone eyo Talu Olive naye gyali era ku Palament kubo lyaffe eryo kale nga maliriza enteekateeka zino nyongera okubajjukiza nti nno bannange abasafi Semba Property Agencies bagamba osobola ofuna ettaka ery'ekyapa bano bakutegeeza nti nno munnange bw'ogula bakuwa obusawo bwa seminti 5 munnange n'osobola okutandikirako okuzimba ate gwatutte omuguzi bakwerawo $5,000 nga commission. Abasafi Semba Property Agencies basangibwa Kyengera nga wakayita ku lukadde okulinana Total Highway bakubire ku 059 8 9 5 ate Broadway High School omuzadde yenna yandeetaaza omuyizi mutwale asomerawo ku Broadway High School oviramu kawempe ku 5 n'oyambukirawo ku Benzina omuyizi n'osobola okumutwalayo n'asobola okusoma. Naye nga mbeebaza mwenna abasazeewo okutugoberera olunaku olwaleero bangi bakyambuuza bya Hon Shamim bangi bakyambuuza ebya Hon Shamim Malende naye bategeezezza programu eno ng'etandika ebya Shamim Malende Honorable naye sobola kubyongerako kubanga ne privacy y'omulwadde nayo nkulu ddala bye mumbuuza wano munnange sobola ate ebyo kubibabuulira ebyo byo sobola nga naye hajjatise mugenze kwebaza okubeera nga ate munnange otugoberera mu mbeera yonna naye ng'ezo ensonga zonna zikyali awo tweyongera okulaba ensonga nnyingi ate zeeyongera okutambula naye nga ababaddeko mwenna leero mbeebaliza ddala okubeera nga ate munnange mwasazeewo okuwuliriza 107.9 Pearl of Africa. Mama Usuna Enama gambye kikumbeererako ddala Salongo Mutumba mu Kitibbi mukulikeeyo wali eri mu Banyange bakoze omulimu gw'amaanyi Ajatsania Kigozi kulikayo webale n'obuyambi obwo wadde Abanyange Defense Kalanzi Abudu mu Kitibbi ogamba otya Nalongo Nasaka Mutumba n'abakyala Kitibbi Sheikh Bruhan Mwanje atwala emiruka ebiri awo n'owattubawo ne Katadde webale kubeera ng'ensonga ozigoberera. Director Mariam Naseje ne mukyala Imam mukulikireeyo ddala mukulikeeyo abalala mwenna abaliko olunaku olwaleero beebaza okubeera nga mwasazeewo okubeera nga ate mutugoberera mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ate tukuumira mpeera abankuumire ate tujja kuba tuddamu olunaku olw'enkya Mungu bw'anaaba nga kyatuwadde obulamu tubatuuseeko ebirala ate bingi bwe bityo ebitambula kale mboozi tebankadde tunaatandikira awo ate olulala ono Yerutale Najmuddin agambye live here in South Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyo yennyini gyatuwadde nange jembaweera ddala nga nsibula program buuza imaamu yeddako tovaako katugikuleetere ate naye osobole okumanya ebibuuzo byammwe n'ebirala nga bwe bitambula. Nze munnakatadde wattuba n'ennangabo munnakasangati super Mukasa Fred Chiwala Chiku mbere bulungi. Talyokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'oli